Mugakulembedde enkyalero poliisi bagitadde Kuninga ku byabadde embalala mu lubiri kyetinze Kenyatta ayagala kudda. Ssaabawolereza wa gavumenti akubaganya empawa n'ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu ku ngeri poliisi gye yatandisemu okukwata abamu ku bawagizi b'ekibiina ky'NUP abatambula n'omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'eggwanga gy'anoonyeza akalulu. Olunaku lw'eggulo pulezidenti wa NUP era agikwatidde bendera kuba pulezidenti Robert Kyagulanyi bwe yabadde embalala nga anoonya akalulu, poliisi yamuzingizza n'ekwata abamu ku bawagizi be ngu byegamba nti beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Poliisi yategeezezza nti bano baakwatiddwa olw'okulemesa poliisi okukola egyayo nga baateekako n'okwonoona ebintu bya gavumenti nga mulimu okubba ebimu ku bintu poliisi byekozesa omuli amasimu nti okwonoona emmotoka za poliisi n'emisango emirala. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Rusoke yagambye nti mu nkuŋŋaana za Robert Kyagulanyi ezaali e Busia, Banyuge, Kyankwanzi n'awalala nti abamu ku bawagizi ba NUP nti bakakkana ku basirikale ne babakuba oluvannyuma ne beekweka mu bantu era emisango nti bagiggulawo dda ku poliisi ez'enjawulo. Wabula akulira ekitongole ekirwanyisa ky'eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana agambye nti poliisi engeri gye yakuttemu banna NUP yabadde etyoboola eddembe lyabwe. Mu kampeyini ezigenda mu maaso tusaba abakuumaddembe baleme kulaga kyekubiira ate n'okwenyigira mu bikolwa ebiraga nti balina engeri gye basosolamu mu beesimbyewo ku bwa pulezidenti. Ebikolwa ebyokusala Honorable Kyagulanyi n'okukwata ngeri ekimpatiira abawagizi be tubivumirira. Abakuumaddembe omulimu gwabwe kwe kulaba nti waliwo obutebenkevu era n'okulaba nti abeesimbyewo baweebwa omukisa buli omu mu kitundu gy'abaali okutuusa obubaka eri abo baasuubira nti bajja kumulonda. N'olwekyo tusuubira nti ebitongole bikuumaddembe bijja kwenyigira mu mulimu ogwo naye si kulaga ludda lwe bawagira oba kutulugunya oba kunyigiriza. Kyokka ye ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka Nsumikambye agambye nti poliisi kye yakoze kituufu kubanga nti abamu ku bawagizi ba NUP babadde bamenya amateeka agalambikibwa akakiiko k'ebyokulonda. Ekitowoozo omuntu kutambula n'omuntu yenna naye bw'omenya amateeka n'oyita commotion mu luguudo ekyo kimenya amateeka. So bw'obanga otambule n'abantu bo nga batambudde tebalina kye bakoze, there is no problem. Naye bwe batandika okumenya amateeka then that's a different matter. No, kati bw'obanga waliwo emisango egiyinza okukolebwa omuntu omu, waliwo n'emisango egiyinza okukolebwa abantu abangi. So kati awo poliisi ebeera nga esobola okubakwata nga muli bangi. Kaakano Radio ya Kabaka Kyabbasse ekitegeddeko nti ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama asuubirwa okwogerako ku mbeera eyabadde embalala olunaku lw'eggulo nga waakwogera leero era nga kitegeerekese nti olwaleero waakwogerako n'abavubuka ku kitongole eky'ebibalo ekya Wubos. Kyokka kinajjukirwa nti Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ekiruhuura abantu abali mu ngoye ezeefaananyiriza ez'ekibiina kiri mu buyinza ekya NRM baalumba abawagizi be nga bakutte emiggo era ne batandika okubakuba, kyokka ne gye buli eno poliisi mpaawo gwe yali ekutte. Enteekateeka ez'emizannyo mu bitongole by'Obwakabaka ziggiddwako engalo enkyalero era buli kitongole kyewera nti kyakwetika empaka zino. Omusasi waffe mu John akedde mu lubiri katuwa ebigenda mu maaso. Obudde buno akeetalo k'amaanyi nnyo mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo wakati ng'ebitongole by'Obwakabaka bwa Buganda byeteekateeka okukakasa nti buli kitongole kye kivaayo ng'ekiwanguzi ky'omwaka guno era ng'empaka z'omwaka guno zitegekeddwa ssettendekero w'Obwakabaka bwa Buganda owa Muteesa wano. Obudde buno buli ttiimu emaliriza era bwedda beekolamu obukuukuulu obw'enjawulo okuwandiika abazannyi be beesiga nti be bagenda batuusa ku buwanguzi wakati mu mizannyo egy'enjawulo egitegekeddwa mu mpaka z'olunaku olwaleero.
Ssenkungu Padde Kiganda ono ye ssentebe w'emizannyo gino nga mukozi ku ssettendekero wa Muteesa One Royal University ategeezezza nga buli kimu ekimaze okuteekebwateekebwa ebinogezi n'ebinnonogo bingi ddala ebiteekeddwa mu mpaka z'omwaka guno. Essaawa eno tuli mu kisaawe wano mu Lubiri, empaka mu ddakiika 5 okuva kati zigenda kuggyibwako akawuuwo era nga ku ssaawa 4 zennyini tusuubira minisita ow'ebyenjigiriza ow'ekitiibwa Kotilda Nakate akiikiridde minisita w'ebyemizannyo okuziggulawo. Njagala okukoowoola abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bwe muba temuli bakozi mu bitongole mujje mubeerewo muwagire mubugirize abaweereza ba Kabaka. Babaweereza mu bitongole batuuse dda, tiimu ziri mu kwambala, emizannyo gigenda kutunyumira. Ssenkungu Padde Kiganda era ayongedde n'ategeeza nga bassenkulu b'ebitongole byonna eby'Obwakabaka bwa Buganda ku mulundi guno babateekeddeyo ak'ensuso abakungu, n'ategeeza nga bawadde obuzannyo bw'abaana abato nga bwe bagenda okukontanamu. Bw'atyo n'akoowola abantu bannyini nsi n'abatali baweereza mu bitongole by'Obwakabaka bwa Buganda okwanguwako banyumirwe emizannyo gino. Omwaka guno ekyenjawulo bassenkulu b'ebitongole twabakoledde obuzannyo obw'okunyumisa nga bwe mumanyi bo bakulu ne mu myaka naye bagenda kuzannya emizannyo gy'abaana abannasale kubuuka bbaluuni, okujjuza eccupa n'amazzi nga bagatwalira mu kamwa n'emizannyo emirala mingi. Waliwo gye tutagenda kwogera wano nga twagala wali abantu tugibawe nga surprise nga babadde tebagisuubira, naye olunaku lulamba lwonna tuli wano, endongo etandise era twetegekedde bulungi ddala empaka zino. Twagala kwebaza nnyinimu okutuwa omukisa guno okubanga tweyagalira mu lubiri lwe ate n'okukuŋŋaanira awamu ng'abakozi mu bitongole bye. Omwaka guno omulamwa gwaffe gugamba nti omumanyi kiringa kibuuzo, omumanyi bw'oba oweereza mu CBS nze owa Muteesa omumanyi, bwe mba ku Muteesa owa Namulondo omumanyi. So mulimu ekigendererwa eky'okumanyagana n'okwongera okwetegeera n'okukolera awamu. Ku lwakina 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja mu nnanda gwe Musisi John. Buli mwaka Obwakabaka bwa Buganda bwateekawo empaka ez'ebitongole nga abaweereza bavuganya mu mizannyo egy'enjawulo, ekigendererwa kya kwongera kugatta abaweereza abo n'okumanyagana, era ng'omulamwa guli ku kibuuzo ekyo ekigamba nti omumanyi. Namutikwa w'enkuba abaddemu n'ekibuyaga ow'amaanyi agweyeza ebyalo mu ggombolola y'ekyegonza mu disitulikiti y'Egomba, era ebintu by'abantu ebibalirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi bitokomose ne biggwawo. Abasigadde nga bakaaba enkuba eno batuuze ku kyalo Kasasa wamu ne Nakimu mu muluka gw'e Nakijju mu ssaza Gomba. Ebisinze okwonooneka mulimu ebirime n'ennyumba z'abantu nga zoonoonese. Waliwo enju 2 zo zigwirire ddala ku ttaka. Kibuyaga ono era atikkudde obusolya ku bizimbe by'essomero eby'obwannannyini erya Uganda Matters Primary School Kasasa, ng'essomero eryo ebizimbe 3 bya 206 tebisigaddeeko busolya, era abayizi basigadde mu byangaala ng'ekisulo ky'abayizi kyokka kyesigaddeko akasolya. Ku ssomero eryo waliwo abayizi 2 abakubiddwa ebifunfugu ne bafuna ebisago. Director w'essomero eryo Nakawuki Scovia n'akulira abazadde ku ssomero eryo bawanjagidde abazira kisa babasuula omukono kuba tebasigazza kantu. Essomero lino tubadde tuli awo enkuba mu kibuyaga mungi n'atikkula amabaati n'agatwala mu bbanga ne gatomera ennyumba ya mulirwana n'egwa. Ebizimbe 3 ebitikkuddwako amabaati era gonna yonoonese gafuuse busenso, n'abaana 2 abafunye obuzibu naye batwaliddwa mu ddwaliro bajja kuba bulungi. Mu mbeera eyo omutuuze ku kyalo Nakimu Gomba ayitibwa Kanyike Stephen agambye nti beetaaga okufuna obuyambi obw'amangu naddala obw'amabaati kubanga amayumba g'abantu mangi goonoonese era basigadde mu byangaala. Naye bannange tufunye enjega ku ssaawa 11 enkuba egenze nejja nga ya sipiidi ng'erimu kibuyaga n'etikkula essomero lya Uganda Matters Kasasa. Amabaati gonna negakuba ebizimbe byonna nebikanga ebyonoonye. Kibuyaga atikkudde amabaati n'agakkiriza ekyemmanga ewa muliraano Mwami Moses Sali, naye gonna negoonoonebwa. Abaana 2
bakubiddwa ebizimbe ne batwalibwa mu ddwaliro naye mukama ayambye bo basobodde okujjanjabwa naye tusaba gavumenti abakulembeze b'ebitundu bannange mujje mudduukirye essomero lino ly'essomero eriri mu kitundu wano erikwatiridde abaana b'omuluka guno ogwa Nakijju. Bannange abaana abazadde amasannyalaze gonna gakutuse obuwaze bikutuse ate ng'abaana kuliko abaana b'ekisulo abakolera ku masannyalaze. Ku muliraane Kenya yali omukulembeze w'eggwanga eryo Uhuru Muigai Kenyatta era nga ye mukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Jubilee Party ayongedde okuwoleka obwagazi eri ebyobufuzi by'eggwanga eryo ekiteetedde n'abamu okulowooza nti oba oli awo yandiddamu okuvuganya ku ntebe y'eggwanga mu kalulu akajja akanaabawo mu 2027. Uhuru Kenyatta abadde yasinkanya abakulembeze b'ekibiina kye ekya Jubilee okuviira ddala wansi ku byalo n'ategeeza nti bali mu keeterekerero k'amaanyi ddala okuttunka ne President William Ruto mu kalulu akajja. Kenya bakuddamu okulonda mu 2027. Weewaawo ssemateeka wa Kenya takkiriza Uhuru Kenyatta kuddamu kwesimbawo ku bwa President, wabula omukulu oyo agambye nti ku luno bamaliridde okwegatta ku nkambi zonna ez'oludda oluvuganya bameguze eri William Ruto. Ekibiina kya Jubilee wiiki eno kyatongozza Fred Matiang'i Okengo okukikwatira bendera mu kalulu akajja era kyewezze okuteekawo olutalo kafungulankete okulaba nti akalulu bakawuuta buva. Wano Kenyatta we yasinzidde n'alabula bannakenya bakomye ebyobufuzi eby'obukyayi n'abasaba buli muntu atunde endowooza ye n'ebyo byakkiririzaamu mu kifo ky'okumetta bannaabwe enziro. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabawolereza wa gavumenti akubaganya empawa n'ebitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu ku ngeri poliisi gyetandise okukwatamu abawagizi b'ekibiina ky'NUP abatambula n'omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'awenja akalulu. Enteekateeka z'emizannyo mu bitongole by'obwakabaka zijjiddwako akawuwe enkyaleero nga buli kitongole kyewera okwetikka empaka zino ezibumbujjira mu lubiri lwa Beene Mmengo. Namutikwa w'enkuba abaddemu n'ekibuyaga w'amaanyi agoyeza ebyalo mu ggombola y'ekyegonza mu disitulikiti y'Egombe era ebintu by'abatuuze ebibalirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi bitokomose ne biggwawo. Ku muliraane Kenya eyali omukulembeze w'eggwanga eryo Uhuru Muigai Kenyatta era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya Jubilee Party ayongedde okwoleka obwagazi bwe eri ebyobufuzi by'eggwanga eryo ekireetedde n'abamu okulowooza nti oba oli awo ayinza okwesimbawo ku ntebe y'obwa President nate mu kalulu akanaabawo mu 2027.